Ocho mama. Nze nayawukana n'omusajja n'asigala nga nsasulira ennyumba. Naye n'atuuka n'ekiseera kati landiroodi ambanja $1,500,000. Neemukubira neemugamba nga landiroodi amaze okungamba nti ntambule ndekemu ebintu mu nyumba abitunda ajjemu essente ze. Kati landiroodi n'akubira omusajja. Omusajja n'amukambuwalira n'amuvuma bubi. Nankubira nali ku kanisa nangamba oyo baawo kyankoze takinkolangako. Nangamba emyezi 5 mu Kampala ani ayinza okusigala nga akubanja ng'osula mu nyumba. Nengamba kangendeyo. Bwe natuuka nagamba Mukama nyambaze ekisa. Bwe natuukayo ng'omusajja yeekyawa yalwala n'okulwala. Nangamba kiki ekikuleese? Nze siina sente tegeera nti nafa kati wandisabye amalaalo. Nempulira bannange nga mpweddemu essuubi. Ne mugamba ate omwana. Nangamba eby'omwana oba okusoma oba kiki mwabamanyi toyina wammwe tambula ogende. Nga tampadde na kikumi. Omwami mulokole? Si mulokole mukristaayo. Nempulira banaye nga landiroodi angamba nfulume ennyumba. Nentuuka mu nnyumba ne mugamba Mukama neekuumidde mu butuukuvu n'obutuukirivu. Nsabye ensiibi ekiki ekiddako. Mukama nangamba ngumiikirize. Ne mugamba ngumiikirize ennyumba yange. Omusajja nfulumya ndagewa n'omwana. Kati nensindikira mutabani wange message. Yali agenze wa mama wange kulya Christmas ne mugamba bannange omwami w'ennyumba bannange atufulumya mu nyumba. Ne njimusindikira mu luzungu n'agivunula jjajja mama wange. Mama n'akaaba mu beesi mutabani wange ng'akaaba. Nangamba nze ngenda kwetuga mama. Nengamba bannange ono yamugamba ebyati. Nengenda mu kisenge ne mugamba Mukama lwaki tontwala bulungi? Nempulira nga nange n'ekyayi. Ne mugamba siina mulimu n'ekyokulya sikiraba ndi mu nnyumba nga mpulira ensentamye nga ngamba Mukama oba waakuntwala ntwala nze siina kye nakukola naawe nga mpulira n'ekyayi. Kakati ng'akuba maama wange ng'akubanja mmeka? Ambanja kati ndi mu mwezi gwa kutaano ambanja $1,500,000. Naye nga n'ekyokulya mu nnyumba bannange nga sikiraba. Omwana gyali kuba mama wange Munyankole. Kati mama bw'alaba agamba bannange Abaganda kitaawe ayisa bubi n'omwana wange. Kati mutabani wange amanyi okungamba mami lwaki buli kaseera jjajja aba ayogera nga nekkaanya buli kyenjogera ne mugamba mwana wange obwavu kubanga siina kyemuwa. Nempulira nga nekyayi buli lwe mpulira omwana wange kuzimu mpulira emirembe siina. Tofaayo nze nja zikusasulira ezennyini. Abooluganda Mukama yeebazibwe. Nkulikireeyo ddala bannange abalungi abagenze ku church olunaku olwaleero. Naffe tuva ku church era nga buno bwebujulizi bwe mbaleetedde kuba bwe nsoose okuba nga ndaba olunaku luno olw'Essande. Naye mmwe Pastor Tom tuli muwaaki? Tulina ne kye tusobola omuwa? Tetulina okuggyako okumwagala. Buno obujulizi bwonna clip yonna the whole video Pastor Tom abadde agaba. Ayina omuntu eyali ng'ovudde ku ono gwe yasasulira rent 1.5 ayina n'omulala gwe yawa ennyumba. Bambi yatambula okuva Mukono paka Kampala nga bamugobye mu nnyumba nga takyalina wa kubeera like yali mukozi ne bamukuba n'atambuliza ebigere paka Mutundwe. Pastor Tom guess what? Yamuwa ennyumba. Era kkiriza nkulaga obujulizi buno naye ng'era tukyali aho. Simanyi wabula tumusabire obulamu awangaale Mukama Katonda amuwangaaze tujja bimuwa byonna nga Mukama Katonda embeezi waffe kubanga atukoze bulungi. Abadde omuzadde omulungi. Kale Katonda abankuumire obuvidiyo bwonna mubulabe mubeere nga namwe mufuna ekyokuyiga. Waliwo omwami omulala avudde Mukono otambuza bigere oluwalaawo.
Abooluganda lindako katono. Waliwo omukyala agambye agenda muwe ennyumba w'okusula Arua. Okay. Kakati sebo wange alwiddeho. Ojja kulaba Bwana Filipo ajja kulaga abakyala abo abagenda okwenya. Ojja kulondako gaziri awo za Bangalu. Mukama yeebazibwe. Amanya n'eddoboozi mpitibwa n'abaasa Moses naviiridde mukono. Nze omuliro gwe nina ku Lwokubiri akawungeezi boosi wange yajja nina amaka ge mbadde mbeeramu ne mukyala wange n'abaana bange. N'ajja n'omukozi omulala n'aŋŋamba nkugobye era nkuwadde wiiki emu ogende onoonyawo okubeera ate nga sirina ssente za kupangisa n'obusente bwabadde ampa butono n'entambuza n'ekigere okuva emukono okujja wano okunoonya Mukama era kati ni mukwegayirira Mukama akole ebyekisa. Omukyala omuleseewa? Namuleseeyo waka n'abaana taata. Tebanabagoba mu nnyumba? Yatuwadde wiiki emu naye kati wiiki emu erimu kugwako kuba najja Lwakubiri. Kati owulira osiriira? Dadi naze nga nsirira naye kati ndi mukusaba Mwoyo wa Mukama asobole okungabirira. Kuba nali ngenda kweta nakagezaako okweta emirundi egisu nasooka nenywa Tyson. Abamanyi Tyson akola ku nyaanya ery'eddagala lita. One of my uncles yalikozesaako n'afiira mu dakika 5. Nange bwe nakitegeera nenywa Tyson. Naye Tyson abooluganda nga Mukama yakumanya tosobola kufa. Banange nanywa Tyson nemwanguwiriza nenzirukako n'emisinde naye nebigaana. Ogwaddako nenkwata omuguwa. Omuguwa guno gusiba ente negukutuka negugaana. The third time nanywa Septrin 24. Septrin nagaana nga mpulira nga sirina mugaso lwaki mba mbeera ku nsi nga nze mutaamu emu gy'omanya ey'emyezi 3 bangoba emirundu nga 6. Neŋŋamba nze nkola ki ku nsi? Nengezaako obwanda bwa tooci ababumanyi bagamba mbu butta. Obwo nno nabuuza na maama wange mwennyini naŋŋamba butta naye nga tamanyi kyengenda kukola. Era we naddayo eka nembumira epeeyi ezaasooka ne zigaana nenyongeramu endala nebigaana. Naye olwaleero kati ntegeera omugaso gw'obulamu ti Mukama alina ensonga lwaki ndi mulamu. Era ne yonna gye mpita nja kuyitayo era nga ne fiizi nja zifuna kubanga yasasula ziri ezaggwa ne zinajja zisasula. Mukama abawo omukisa. Kati maama sooka okomewo. Yo depression owulira yagenda? Depression yagenda naye just ennaku yeryetera nejja nti sisobola kukyebera bwe nkyogerako nkaaba naye depression yagenda era sisobola kulowooza ku kufa. N'ennaku njagala egenda lw'okwetta? Okwetako kwagenda kuba kati nkimanyi nti oyo Katonda gwe yateekawo mange era Mukama yaŋŋamba nti lwaki oba okaabira abatakukaabira. Kuba nze buli lunaku nga nkaabira taata wange nga nkaabira ekika ekyaŋŋaana ekitandiiko naye ate neneerabira nti maama ye waali. Era okuva ne ku olwo nalekerawo bakaabira neŋŋamba nti era essaala yange buli lwe nsaba bwegenda kukya lumu nga bo be bankaabira. Tamaziga nze ge mbakaabidde bo bajja gankaabira.